Oluvannyuma lwa kkooti enkulu mu Kampala okusalira Isaac Sennabulya ekibonerezo kya myaka 4 agikulungule mu kkomera oluvannyuma lw'okukkiriza nti yeetaba mu kutta Maria Naggirinya neyali ddereva we Ronald Kitayimbwa. Olwaleero obujulizi obuluma abalala abagambibwa nti be bakikola buleeteddwa mu kkooti. Bambega Poliisi Sabas Katanengo, Hassan Mputiri ne Alex Michael Osekenyi be baleese obujulizi obuluma Kapulia mu Kasolo yakazibwako erya Arsenal, Johnson Lubega yakazibwako Manomano ne Sharifu Muwonge. Mbega wa Poliisi Sabas Katanengo abuulidde kkooti ekubirizibwa omulamuzi Isaac Muwata nti yali avunaanyizibwa kwekkenneenya ebifo ebibabizibbwamu emisango emukono. Katanengo ategeezezza kkooti ng'abawawabirwa bwe bwaleetebwa emukono ne balaga poliisi ebifo byennyini ewaasagibwa emirambo gy'abagenzi Maria Naggirinya ne Ronald Kitayimbwa. My Lord, the suspects were removed from the vehicles one by one. Each one of them showed the team the points where they revealed to the team that they dumped the bodies. And my Lord, it was the exact points where I picked the bodies. My Lord, is not me recorded, I did not record. Kyokka Kapulia mu Kasolo eyakazibwako Arsenal asoose kusattiza kkooti bw'agisabye emuwe ebitabo eby'amateeka nga tannaba kwewozaako. Namusaba omusawo gw'olimu tabu ya mateeka n'okubeera nga nina ebyo n'ebikwata ku mateeka okusobola okwekkaanya obulungi n'okusobola okwerwanyako. Ono yagaana okukiikirirwa bannamateeka so nga n'abamuwe ba gavumenti yabagaana era obwedda yeereega ne bannamateeka era kkooti ewalirizibwa okuyimirizaamu akabanga era ne bamutegeeza nti ebitabo by'amateeka ayina kubijja mu kkomera eruzira. Ono kyagaanye. Mbega wa Poliisi omulala Hassan Mputiri naye aliko obujulizi bwategeezezza kkooti nti waliwo ejjambiya egambibwa nti yandibange kyekimu ku bissi ebyakozesebwa era yasangibwa ng'ekukuliddwa mu kabuyonjo e Nateete bano gye baali basula. They had some of the items or weapons that they used during the commission of the crime. It was a panga. Kyokka Kapulia mu Kasolo yeerwanyeeko nga wakanya obujulizi buno. Njagala obulire kkooti mu kifaananyi kino kye wakuba kiki ekikakasa nti wano we nali mbeera ng'oggyeko bino ebigambo bye wawandiika wabbali. What confirms that effect is that you yourself, you're the one who led us to that particular place. Mbega omulala Alex Michael Osekenyi naye aleese obutambi obulaga Kasolo ne banne nga bwe bakulemberamu poliisi ne bagitwala yonna gye baatandikira omupango ogw'okutta abantu bano. Mu butambi obwakwatibwa bambega Poliisi Kasolo bamulaze ng'akulembeddemu bambega Poliisi n'abatwala ku wankaaki w'ekikomera Naggirinya we yali asula era ng'ayogera bye yakola nga bawamba Naggirinya ne Kitayimbwa. From Lunguja, they then led us to Mukono. Akatambi kkooti kamaliriza era omulamuzi n'ayimiriza okuwulira omusango okutuusa ku Lwokubiri wa wiiki ejja. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.